mwebala okubanga mutuuliriza. Njagala okubuuza ku baganda baffe ne bannyinaffe abali mu ggwanga erya Rwanda. Tuwulira nti waliyo lockdown egenda mu maaso ebatwala etya eringa wano bwe bibadde waffe oba ewammwe kalekaleko. Ogenda kuba oyogera naffe ku ssimu olunaku olwaleero otubuulire nga tumalako ennaku 42 ebigenze mu maaso mu nnaku zino obyogerako ki. Yogera naffe ku ssimu olunaku olwaleero naye nga tetunagendeyo njagala okujjukiza gwe wenna ng'olina ebyamaguzi byo mu ggwanga erya China oba ng'olina ekintu kyonna ky'oyagala okutuusa mu ggwanga erya Uganda naye ng'okijja mu ggwanga erya China okyayinza okubeera omusuubuzi oba omuntu sekinnoomu. Njagala okujjukiza nti kampani ya GTC Cargo oba GTC Air and Sea Cargo esobola okutambuliza ebyamaguzi ebyo ku speed ey'amaanyi ennyo ate ku miwendo egya wansi. Yes, naddala mu lockdown eno bisobola n'okutuusizibwa ewaka oba ku warehouse yonna gy'obyetaaga oba ku store yonna. Kozesa kampani ya GTC Air and Sea Cargo. Ebyamaguzi byo biyite waggulu ku nnyonyi ate nga bisobola n'okuyita ku mazzi. Kisinzira gwe ki kyeweetaaga. Tubuulire, yogera ne GTC olunaku olwaleero ku ssimu 07802202221 ofune okuyambibwa gwe wenna ayagala okutambuza ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya China paka e Uganda. Yogera naffe olunaku olwaleero. Hello. Sebo webale kuweereza. Kale sebo naawe okuwuliriza. Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoolo. Yes, agamba atya Myasi? Taata siri musanyufu. Kiki? Nakozesa leediyo yammwe okubanga nnanga ebyamaguzi. Yes, kituufu era nenkulangira. Naye kyewuunyisa. Abaguzi bonna abantuukirira tebalina mulamwa. Wangi teri ayagala okusajja nagula onnusu omutwalo buli omu gw'ogamba otya nti ompaamu ennusu 5. Wangi ate kyewuunyisa abantuukirira okugula bokisa bakyala. Wangi yesebo era n'amannya gaabwe nagawandiika wano njagala ensi ebategeere. B'osazeewo? Olivia Lule yali ayagala bokisa ku nnusu 5. Olina amagezi. Don Angels Olivia Lule oyo ate yammalamu n'amaanyi. Namubuuza oba alina gy'agenda ogigulira yayagala ogigula anoonya mikisa. Omukyala Saara Nansuubuga mbu naye yali ayagala bokisa ku nnusu 7. Bannange ate amanya ninga agamanyi. Abakyala b'ennaku zino beekaza. Nansi ime n'alyoka ŋŋamba nti bokisa zeetaaga buli emu ku nnusu 600. Agula ki? Naye zijja zitunda oba nfanfe. Bannange oba batya kukolola nga ggwe? sijja kasibalume nga sizibaguzizza newabulayo yadde omusajja omu bw'ati andaga nti alina interest. Anyway, kati ndowooza omaze otubuuza. Kirabika abasajja tebakyayambala bupale bwa munda. Ebyo kyambuuseeko baagala bipya. Kale weebala otubuuzaako, weebala okwogerako naffe. Katufune omulala, weebale nnyo Myasi. Sebo mbadde nsaba ku nnamba ya Siba Kalungi. Omuyimbi. Nawulidde agamba nti nakyeyombekedde. Nange engeri gye ndi sekyeyombekedde. Ate nga bangoba ne mu nnyumba olwaleenti. Mbadde nsaba nzikirize engeri gye yakolamu. Tutandikewo omukwano gw'abeeyombekera
Bannange nkuteneminira. Ali ku simu omulala Nehemias. Hello sebo oba nnyabo. Alo baba. Wangi sebo. Webale ino kutuweereza otyo. Ngezaako. Tusiima ino mukagwa. Weewaawo. Eddoboozi ly'owulira lya Suusu Magic omusaada wa Kyabazinga omulunzi wa Sseekoko enene eddakolamu Edizira Mpala na Waire. Nga nsinziire wano ku Igenge e Bugembe Kundego yegodde ekibuga ekikulu ekya Busoga. Ekyejjinja nkuwulira ssebo. Enembeera mbi ino tinkalamu. Kiki? Nsobola n'agiwaya bulungi mu kifo ekya supu tuwuuta mu malusu makaluga tipa agazira mu Waire muunu. Enembeera eyenda kunemesa kulunda Sseekoko dange bulungi. Ate amairu gandi bubi. Ndowoozaamu olundi ngisala enjirye. Omutima gukagumye. Tidda kulya bizinensi yange. Tolya bizinensi muganda wange mukagwa tolya. Bizinensi gireke nga bizinensi. Iri musanufu Waire muna. Kiki? Ensonga da gavumenti okutusuubiza akasente n'ettaka tuwa. Dinkozeiza ino dimbisa bubi era nsulanga tirambaire. Buli lwempawa muka nti ntandika okuloota ebirooto ebibi natandika olowooza nti akameseji ku isimu nga bwenkawulire n'akakebera. Nja okukebera ku isimu ng'akameseji ka promotion da kampani dino ed'amasimu. Simanyi funa edakika 15 ne MBs 2 ku nusu 2 donka. Kampani ed'amasimu direkera awo kunsindikira bimeseji. Nabbanja akasente akaali katuweereza kati MBs daibwe tujadisasuza kimaino. Bambulize. Oluli bajja kumpeereza ebyo ebimeseji byaibwe ku isimu yange. Njikube wansi yatike. Mbone bwe banayiramu okumpeereza bimeseji byaibwe bya promotion. Ng'oli mukambwe. Susu. Ndi mukambwe ino baba. Enembeera gye tuli mu nzibu ino. Aye pulezidenti wa Kenya Sulaiman Sula tasobola kutuyamba ku mbeera yaffe eno we tuli mu Uganda. Ogamba Suluhu si Sula. Omukazi oyo nga twamuwagira ino mu kalulu. Naye teyalondebwa na kalulu. Era atuyambe. Embeera wano ti nnungi Waire. Tuli balirwana ebweru wano mu Busoga. Ate ekindi mpulira. Ekiniziza baba. Wano waliwo omusaada munene ati mubba. Gavumenti yamuweereza akasente kyokka nga nze omutono azira Wairenda. Gavumenti ekaali kumpeereza. Bawa batyo omusaada omunene esente nga nze omutono eyasigaza amagumba nze tibampaire. Omunene olwedda alina ennyama. Olwo ne kitegeeza ki? Endaye yonka esobola okola nga sitoowa asobola okuyiza obuwikulumo ng'embuzi bweddiiza. Yasigala nga akaali mulamu okumala emyezi egiiraku. Ife abatono tuli bubi ino tujja kufa baba. Lwaki temugumiikiriza kasita ne lockdown eweddeko? Sindako. Mpulira akameseji ku isimu wano. Kansooke mbone. Nga kazereeti. Kaze lockdown eggwako. Bino ebimeseji byantama nkooye. Mbu kasitoma omulungi osobola okusasula yakangonyiga 685. Akasimu kankasi akankasule bwa mutoyi. Bawulire kazambi nga abawunira. Bategeere nti tiri wa muzaano gasi ya buloolo. Omuntu ng'abo ine bweine n'agayibi gano. Sebo. Esimu bw'onoogisuula onootukubira ku ki? Ali ku simu. Hello. Wangi sebo. Kalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omunyiwa one Gotwit. Agamba atya omunywi w'omuddo? Naye oyo omusituzi w'obuzito eyabadde atuluka mu Japaani alina ku baana. Simanyi bulungi. Kugamba abaana be bagenda kukula
basoma taata waabwe ku intaneti nga bwe yali atoloka. naye teyatolose ate alabika yakomezeddwa tamanyi na kutoloka bulungi. Nze ngamba batukolereyo essomo baliteeke ku sirabaasi nga liyigiriza abantu okutoloka. sirabasi yawo eryaffe erya Uganda bw'ate owaayi balemererwa okutulabirira mu lokodawuni ate baleme n'okutuyigiriza engeri y'okutolokamu eggwanga lino tuviire kibambulira. mwaka owadda bwe mutyo eggwanga olaba lisaana okubeeramu. Nze mu kifo ky'okufa enjala toloka okusinga okusomesa abantu magimagi zwange endaba zenja siropasi jipiri ne labongo batusomesa engeri gye tutolokamu. mpulira bibyo taata. olaba nze wano nalowooza bwe nnaasoma x plus y equals 2 find x nja kuba njiza okufuna sente. naye maama byonna nasomera bwereere okufuna omutwalo gumu bwe guti. mala kukamuka ntuuyo. gwe weebuuze x yammenyera ki? kati oyo wuuyo n'okutoloka obutolosi kwamulemye. ye ssekitooleko kyokka ebyokutoolako byagaanye. yeetaaga buyambi. lino eggwanga lirabe dduka. mpulira taata. ate nsaba gavumenti bambi eyingire mu ssente z'ekikazi etuyambe. zibadde kyate. ekisooka abakazi bazitereka wala oba ssente zaabwe bazitereka wa. ffe zaffe zimanyi okulabikako n'oziraba nga tuzireseeko mu mpale n'oziraba nga tuzireseeko mu nsawo z'essaati oziraba tuzitaddeko buli wamu bazisangako ne ku buliri. ssente zaffe ne mu ntebe bw'ogibikkula bw'oti osanga twasuddeyo ebinusu naye ssente y'ekikazi oba bagiteeka wa. bannanga abakazi bakweka ssente yaabwe. yes ssente y'ekikazi abakazi mugikweka. allo Presenter. wankinyabo. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. agamba atya omulimi w'ebijanjaalo. eggwanga oliraba otya? Sanduuko y'abafu e Mulago ng'ewandiikiddwako erinnya lya Dr. Atwine Diana. Simanyi mu luzungu kye kiyitibwa Return of the Living Dead. wangi otegeeza ki? simanyi. mbadde mmanyi wasoma nnyo anti buli kaseera obeera wano ng'olaganga bw'omanyi ennyo Olungereza. oba naawe wabeeranga mu kufunisa bawala bato mbuto ng'abasajja b'e Luweero. nawulidde nti e Luweero abawala abasoba mu 1,400 baafuna embuto mu bbanga ery'omwaka gumu eriyise. kituufu amawulire bwe gagamba. ab'e Luweero kweggamba bwe batyo bwe basazeewo ensiko gye balina yonna ennyingi okugikozesa. bani yagaye bakozesa nsiko. tusudde nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe. tetukyalina moral, tetukyalina culture ne educative policy. ebitegeeza kivuunula nnyonnyola. taata bulijjo oyomba nti wano byenkunnyonnyola si bituufu. ndowooza ye ssaawa naawe otandika okukolako lisaaki. noonyereza. naye anti abantu leka abazadde bo bantegedde bamanyi kye njogerako. ate owaaye nkuwe embuzi ate nkuwe n'omuguwa. genda maaso. ate nze nandisabye gavumenti buli musajja omwavu emugaana okuzaala. kati gw'ozaala waaki gw'ogenda okubonyaabonya nga talina wadde emmere talina wadde bw'abeerawo. omwana wa gavumenti oba ogenda kufuuka ekizibu mu society. oleete child embezzlement. abaana n'emitima gitandika okukaluba. otegeeza ki naye ebintu ebyo? abaana obutalabirirwa.
Sebo walabye Botricious Daisy bwe yeegwanyiza Pastor Bugembe. Omukazi gwe twalabye oyo ayagala Bugembe ye Botricious. Sebo oyo Botricious Daisy. Layira. Bwatyo afuukafuuka yeetonaatona nnyo yeteekateekako obukowekowe ali awo tategeerekeka. Kiki kyo? Naye yeeyagaliza nnyo abasajja ne baatasobola. Sebo oyo omukazi oyo yayagalako ne Chameleon. Yes, omuyimbi Dr. Jose Chameleon yali amwegwanyiza. Wanji? Naye lwakubanga Chameleon yamugoba n'amugamba nviira. Era ne mu luyimba valuvalu yali ayimba ku ye. Valuvalu nviira nviira. Valuvalu valuvalu nviira. Nnyo omukazi tawulira. Naye kati gwe byonna obitegeera otya? Sebo okozesa gogo. Oyo omukazi yayagalako ne Pepe Kale. Pepe Kale eyali omuyimbi omukongo. Eyafa. Alina ekifaananyi kya Pepe Kale mu alubamu ye. Wanji? Kati ekyo kyekiraga nti okay. Genda nange Uganda okubanga tennawangulayo yadde omudaali ogumu bwe guti mu mpaka za Olympics. Twazza gwaki? Ate nze ngamba abategesi b'empaka ezo be baakotoggera eggwanga lyaffe. Batya? Yes. How? Banditaddewo empaka ze tusobola okuvuganyaamu nga naffe zitwanguyira. Okay. Nga ziriwa? Mpaka ki? Empaka z'okuvuma bajjo ne full figure ne batukiikirira singa kati tulina omudaali. Empaka z'okwekubya ebifaananyi singa kati Rema ne Amuza batuleetedde dda emidaali. Empaka z'okulya enguzi olaba sebo mbadde nsaba y'akayimba. Nyabo nga tonnasaba kayimba empaka z'enguzi ani yanditukiikiridde? Mama Joan. Hello. Sebo okimanyi nti drone n'eziro bwe zituuka. Anti naye wanditubuulidde. Olowooza ekkomera ly'ekitalya baalikolera ndiga. Ani yanditukiikiridde mu mpaka zowa? Ensonyiwa akaana kange kakyali kato.